bigoba naye bino bya my daughter. Jango sumule. Nebino so ano byesumula bya mwana wange. Aya kakisumule mwana. Banange, the bash edits, my baby, the bash. Uno mwana sokula be. Wawe. Nakasa ukalunji. Kasa okay. Shibwe. Nichitegedde atete usawona nani double color. Oh, this is so nice. Banange bash edits mpadda nkozemu omulimu. Wow, this is beautiful. It's really nice. Aww. Thank you, my baby. Thank you. I love it. This is nice. Oh, wow. Oh, perfume. What is your color letter? Hello, my mom. Hello, my lovely mom. I am writing to you just to let you know things get better. Take your time. But do not forget to live. Only have one life to live, and live it to your best. I do not have much, but I hope this small token reminds you of your full potential and how wonderful you are. I am so proud of you. Now and always, forever. I love you, your little girl Bash. Aww. We love you right back, Bash. Thank you, my God. Linda. It is mine. Yeah. Oh. Hey, Mama. Oh. Aina packaging enungi sewe. Chanel. What is this? Chanel. It's nice. From Chanel. What's that way that? I can use that as also as a sort of into the Thank you, but. Okusinziira Katambi ka Mirembe nga bamuwadde ebirabo n'ebigambo by'akozesezza ne appearance facial expression alagira ddala nga musanyufu nnyo okuva owa Nsambya furniture. Ono okusinziira ku bigambo by'akozesezza waliwo statement gy'akoze n'agamba akitegedde atya nti n'ensawo nali nazirekayo. Amakulu mu kyo tali wiri nkuddamu linnya kigere kye wa Nsambya wadde okujjayo ebintu bye oba byokye oba bigabe naye tewaliwo kintu na kimu kyagenda kubeera nga ajjayo ewa Nsambya. Waliwo ne post endala z'endabye zitambula nga zigamba mbu Mirembe Beddings yategezezza Nsambya mbu tabaako na kweraliikirira wadde tewaliiwo kya bugagga kye baakola nga bali bombi kyagenda kukireminga nti Mirembe Beddings and Curtains tewaliiwo kya bugagga kyagenda gamba bannange bino twabikola babiri nze mpaaka ebyange bannange tugabanire wakati bannange kino buli kimu Nsambya kyayagala akitwale kyayagala okumuwaako akimuwe naye tewaliwo na kimu kyagenda claiming nkugambye chokate ye gravity Omutujju oba abyononye bwononye ate soko oli akatamika gravity Omutujju kyakate ye abyononye bwononye kwegamba ye erabiranga film oba katemba nenga sinabiranga nkakutya kankusaba subscribing and Cosmex Media tujja kola missing updates na danga zino kujukiza nalongo nabwira afudde okuberanga akutaasa mbuze bonna n'okusomoza abakoyita n'okuwonya abasawo abafere ddala abakulombereddwa ne watabako kikyuka mu bulamu obwo mukubere kwenda mayese mujula bansi mu nsonda ebisigadde obimulekere. Mirembe atunda katini. Nsambya atunda bibajje. Kati bayawukanye nga Nsambya talina sente atulugunya Mirembe. Kati Nsambya agakwetuga. Kuridi. Mbawinyi nyonyola mukati bayawukanye kati onatunda kalega. Talina sente. Gwe. Omwana sente omutayina Mirembe yalina sente. Abadde ka mukazi. Mirembe ya boss. Nsambya yani hospital. Nsambya ye musajja. Nsambya abadde akuba Mirembe. Kati omukazi ye mugagga. Omusajja smart wire. Ate omusajja abadde akuba omukazi. Muyina obukakafu mbadde amukuba. Kati waliwo olwa Nsambya hospital
Nsambya hospital. Nsambya furniture. Alora Epasi. Ne Kenzo. Wao David Lutalo. David Lutalo ayomba nani? Musajja apozi bamukanga. Lutalo yali nani? Ono yamani. Kumanda